Amawulire getufunano ku News Park Channel si malungi kigambibwa mbu Honorable Muwanga Kivumbi munange akwatiddwa poliisi okitegeera nno omukwano musajja wattu bamuwangula akalulu naye ate n'ensonga emukwasizza be bantu abaafiira mu makage okitegeera kaakati nno ye ensonga lwaki poliisi badde munoonya era kyaddaaki bavuddeyo ne babeera ng'ate bamukwata. Jjukira nti nno bazzenga bamulabula twogera ku ba foot soldier Lumbuye yavaayo n'amulabula n'alyoka amugamba bagenda kuteekako omusango gw'ebijambiya okitegeera kaakati getufuna agalaga nti ono akwatiddwa. Twongera okubeera nti nate tumusabira okitegeera nno omukwano bwe tweyongerayo mu mawulire amalala senga kulana yeetaaga essaala ebintu nno si birungi ono nno yasuze bubi okusinziira ku bbaawe. Kkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano. Ekiro yabadde agenze kubanga batuuse nga bamutaddeko ecupa bbiri emu eri kuno ina musuwa nezizirukira zino ne banoonya gino kyokka waka wano nkumyewo saa mukaaga yenza okutuuka wano jjukira yasiibye mu ddwaliro ennaku zino sikikyamupositiivu olw'ebintu ebimu mwenna abandabyeko nga ku lweggulo nasiibye nyambadde nti abandabye naye bwe bukedde olaba mwannyinaze ye yasuzaawo afulumye bweru bwe bukedde tusuze ne dokita wano bagenze kuleeta ddagala ddala ddagala kwabulira bannayuganda situli bulungi ennaku zino sikyamupositinga lwaki kuba nayagala mbalage tubadde tuli mu kutetenkanya okulabika nga tufuna viza senga atambule agenda jjanjabidwe naye byonna bikyali byakubiringitanya mukimanyi okulinnya ennyonyi teringa takisi nti kakati nsasudde wanatambula engeri eriyo process return bannayuganda senga mulwadde ekyo kyekituufu mulwadde ekintu abatitateeza twasuze bubi obaire ennaku zomweza biri kubanga oyinza okulowooza nogandibakitiyo nkadde nogawa omusajja akoze oba ki ekimukozesa sikyakola leero senga mulwadde ekyo kyenjagala okubabuulira senga mulwadde nga bwemulaba naye tugezaako okugeremetanya obulwadde bw'ekibumba bubi mulwadde asituka n'alya emmere natandika okusesema n'agenda emmanju okubalema wamulabako ng'asesema takkakkanaga kati obulwadde obunene kusesema nekyataddemukikwayo Pastor Lozias Bujinga ayongedde okuba nti nate alumya abanuupu avuddeyo ne yeebaza abantu ab'okukanisa ye nti beebale kuba nti nate abalonze President Yoweri Kaguta Museveni. Mwebale kulonda Kaguta zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Mwebale kulonda Kaguta buke. Tugenda kubuulira enjiri kino ekisanja maama nnyabo. Ebya Honorable Lutamaguzi tebinaggwa. Luzzi avuddeyo n'abeera ng'ate amuwa amagezi. Twagala tubeere nga tukuwa akatambi ka Luzzi. Mwami Lutamaguzi bakuleetere ka video kano. Muganda wange akalulu kaluma ensi yonna sympathizes with you but on condition nawe wakuba nnyo wakwatanga mu 3 phase wa papa katereze mwawo wetonde abantu bo bennyini bakuzoba olyawo osobola okukola ekiri beta
osobola okukola obwala disi abusobola abalala mwami Mpuuga nkutyatyamuko katono tyatyamuze afunye bumeka Uncle Abed, I love you so much. That man is a pastor. He has a freestyle. Tanyiga. Omanyi okutegeeza endiga nti wano waliwo ewata endiga n'ejeema. Walabika endiga eruma olumuntu gwe. Endiga zamulumye. Zubeda. Endiga zabadde gye balondedde. Endiga etomera bakuna okutomera kw'endiga kwetomera abasajja. Endiga zatomedde pastor. Endiga etomera n'ogiragira yita wano endiga n'egaana. Kati eba ndiga. Kuba musege. Mugana mtolonda pasi. Amuwambye ali yamuwambye. Bwana Kyagulanyi Tobwaka jangu akalufe nakatuluma kyekimu. Kalulu. Opala palanya ne bigwa nayo. I'm telling you. Kyagulanyi ennaku gyawulira. Jukira ada asubiza bana Uganda okubatuuse Kanani. Nsensuubize yakoze nga Yoshua oba Jona yani Moses yatuuse ku mazzi n'agatya n'akomaawo. Fena twade tusubira twala bana Uganda bwe tulowooza nga tulowooza birowoozo birungi bana Uganda bazibu mwami Kyagulanyi bana Uganda pankwe naye naawe badde obulamu ka message ogoba bavandimu abantu bavuma Abanyarwanda ffe twabavaako fe abazzukulu b'Abanyarwanda ebyenyi ebinyirira ebiringa endabirwamu biti twabadduka mwaluuzi nga abantu bangi nnyo mukubavuma wano noleka abantu aboogerera ekibiina nga bonna ba fugitives badduka bawaga abaana b'abantu wano bakola ki mwami Kyagulanyi nga tabagambako abantu n'oluzinga population eri serious ontegede then ekirala warwaninga campaign ku kuvuma mwami Museveni Munyarwanda obote yatugamba ddeyo kati abamwagala bano bonna n'abaligambye nti omusajja ono tumukyuseemu bonna bo bafiiriddwa wetaaga olumu yagamba nti abe nali mwenna n'omuganda wagire nali muli musiru champion myaka 4 kibiina kye kiri mu kulembeza abantu bangi abo buli lw'obavuma buntu nga baga wewe onatufananisha maneno okay ochegede you lost. Yes, era nga tukyalewa Honorable Lutamaguzi wuuno naye bavuddeyo ne babeera nga ate era bamusabula ani amusabudde omukyala gw'oli mu kuba nti nate olaba mu katambi ako nalabye ono abadde avuma abantu ngo buli atali muganda munyampi ani owe Nakaseke Lutamaguzi oyo bamubye kona kakoze dda kona kali bwe kadi sali musale bekawanika obulago obadde avuma abantu ngoroze nsite kulaba agamba diala fomuze ziraga kirala nekibalangiridde kirala amawe golimu agasoma nagasoma okuva akatulwe katandika obadde tulala Lutamaguzi nga bamugobaganya bamugamba genda twakukoowa diala fomuze ani yazikutteko bulijjo nga abadde nabadde akuba enkuŋŋaana ezimu ennene eziriwa Lutamaguzi wadde bamukkiriza n'okwogera Nakaseke ngakuba enkuŋŋaana geno sali musale gwe yeekwasa sali musale abadde ekapeeka ebbanga lyenkanawo enamunkekeera okuva Lutamaguzi lwatandika okuyingira mu kalulu nga sali musale ali kapeeka anti yagamba bwe yateekayo polling station ezo munda ezitabaddeewo munda eyo mu factory nakulabe West Church twabadde n'obubokisi 10 obubokisi abantu bawera buli mwaka tulina abaana beeyongerako abatuuse okulonda kyogamba addira obunafu bwe akaaba amaziga ge gamuggwemu nga bw'abadde avuma amawanga Nakaseke ejjudde Barundi Nakaseke ejjudde Bakiga Nakaseke ejjudde Banyarwanda Abaganda abatuufu abategeera kye baagala Lutamaguzi amaziga ge agatwala eri wannyina endejje kuba n'eri yali abasalansawo si gyazaalwa si gye yakulira yagenda agoberedde nnyina omutwe yafumbirwayo ensawo gy'abasaze ebisanja 3 emala kyogamba agume olwageza mukakitawo Luttanyoko yali alooza Museveni anaagenda nga Lutamaguzi asigaddewo Lutamaguzi yagenza okusooka Museveni naye akyali mulamu anti kugenda tutegeeza kuva mu byobufuzi tetutegeeza kufa taata teri muntu ayagaliza muntu kufa ajja sigalawo ngaakola abaana bannu oba abantu bannupu mbeebaza bwebaza olwayo olunaku lwakumeka nga tuvudde mu kalulu olwayo 21 ennaku 6 ensi etebenkedde muve ku balimba muve ku bafere namwe obufere bwabwe mubulaba ndaga Lubongoya ku street ndaga Nyanzi ku street kati bakole ki anti bagamba bo bajja kusibira ku street oyagala abasibe kati bagende kati tabadde okusindikayo baana bafu obaba omukulu wa struggle yennyini ali luddawo
bogambe wakayaduka oda ne yekweka ate omuntu ali mu struggle yekweka bamusubiza omusala Yoweri Museveni bwe yali eruweru yekweka era amajogobo tegamukubanga n'amasasi yalinganga yekweka kati bamulaba kati lwaki yarangirira struggle gyatamanyi amala emirundi Junior wuno si musanyufu eri Dr. Jose Chameleone. Bu Dr. Jose Chameleone ayina bye yataddeyo ku mutimbagano n'alyoka ateekayo ekifaananyi kya Tamale emirundi Junior n'ateekeramu oluyimba lw'olugamba nti Bayuda tuyita nabo. Bino nno munnange bye biri mu kuyombesa Tamale emirundi Junior. Naye Chameleone n'ompita Yuda. Chameleone, my brother. N'ompita Yuda Kamili. N'onkwata Chameleone, n'onteeka ku page yo n'oteeka kulima nti Bayuda tuyita nabo. Nze yafukamira n'enkubuuza Anko Kamili. Kojja wange Chameleone. Nezija nenfukamira nenkubuuza. Nteerako akayimba mbu Bayuda. Wabula kyo Junior ndi Yuda. Yes, sikyegaana. Naye naawe Chameleone, naawe oli Chameleone. Junior ne Chameleone era tufaanagana. Anko Kamili yagambye Junior ndi Yuda. Muwana mulaba wenvaawo nga mmuke. Ndi Yuda nze seegaana. Guys, ninenkwe. Nze ndi mubi. I'm bad. Anko Chameleone yamanyi. Nze Junior nkuwaaniraawo. Bw'ovaawo nga nkugeya. Yes, that is me. Ate sijja kukyusa. Mpulira abagamba ne Junior kyusa ku mpisa zo ezange embi zireke. Kaira mbadde sirya mumu. Sagala kummanyiira. Are we together? Junior, change your manners. My manners are bad. I know it. Gwe sigaze zize nnungi. Manyaba na Uganda mwaganye ebintu by'okwegula. Mpu oli mubi naye atoyagalalaga abantu nti oli mulungi. Nze ndi mubi ye true ndi mubi ndi wankwe. Teekako n'ekyokubiri ndi mulogo. Junior sikyagala kwegula. Guys, omwaka guno njagala atanjagala ndeke. Sikyagala kwegula ku bantu. Bwetweyongerayo munange Irene Namatovu mukyala wa Honorable Lutaya amaziga go gamuyiseemu munange yagambye nti baba byakalulu. Okusinziira ku Irene Namatovu agambye bannange batubyakalulu. Katubikuwe. Simanyi na kyakwogera naye. You people akalulu kaluma. Akalulu kaluma nga wakalonze n'okakuuma n'obeerawo. Akalulu kaluma n'olaba ng'omukulembezeewo aleebya abadde mu ntebe naye n'ebizuuka nga yalangiridde byayagala. Akalulu kaluma. But one thing I want to say is buli kintu kyonna kirina time yaakyo ate it is a matter of time. Obo oyagala ogende mu ggulunyu oyogereko ne Katonda omugambe naye Mukama, aren't you seeing things that are happening in my country? Like sometime ukama nogamba oba Mukama talaba oba taliyo. Like ngolaba kikususseeko. You people, I literally don't know what to say, but I'm so heartbroken. You can tell Central. Calvin Kayanja wuno avuddeyo n'abeera ng'ate abaako byayogera ku Bobi Wine. Bobi Wine watunze bannayuganda. Ovuddeyo ku BBC n'ogamba nti tosobola kutwala mwami Museveni mu kkooti wadde ng'obujulizi obulina nti akalulu baakakuttemu. Lwaki bwe baaba mu ssente za iPod za mwaka gumu mwagenda mu kkooti? Era omusango gukyayinda mwagala biliyoni 3. Ogwo balooya bammwe bakola. Era bakatana balubongoya ebitabo n'amasuuti babijjayo bwe mubanga ssente mugenda kuziteeka mu nsawo. Naye olw'okuba watunze bannayuganda
Nebyolimu ebyokwekweka n'ennyanzi yabizannya wano yamaliriza awaddeyo lisiti y'abafuutu soja abaali ku parade. Buzannyo bwammwe. Oli mu State House. Mukkakkanya bannayuganda ekyosi ky'akalulu kiyite. Kale bwe muba temuli baffere, temuli bakazannyiikirizi, temwebasa bannayuganda tulo, bonna abaayiseewo ku kaadi zo ababaka ba paaliyamenti bakola ki nga tebakubanjezaako kalulu. Lwaki basirise nnyo? Era njagala bonna bassekimunga nkuyege nti bw'aba pulezidenti Kadingo teyayiseewo ku bwa pulezidenti naffe tetugenda kulayira. Naye olw'okuba mubala akasente ka ipoodi byonna bye mwagamba abantu kati muli ki? Njagala ompeeyo omubaka omwo owa Nuupu bwe mulaba ali ku mulamwa. Mundageyo omwe yasigala ku polling station ddala ng'akakuuma nga nawe wadda wuwona mukazi wo. Essaawa eno toli mukwate, intaneti kweri kwetuli. Lwaki toteekawo embeera? Lwaki toteekawo embeera? Oli mu State House, Nyanzi gye yali addukidde luli n'awaayo lisiti y'abafuutu soja era n'amaliriza ddiiru egenda okubayisa mu kalulu. Bafuutu soja ne babakwata abaali ku parade ye tebamukwatanga. Mukolera Museveni. Essaawa eno oli mu State House mubala kiddako bw'otegeeza international news oyogera bogus. Kyova olaba nti n'amawanga amalala tegalina interest mu kalulu ka wano. Gwe wekka abadde mu kalulu amawanga amalala ne gatabeera concerned international community. Mwalabyani ddala asonga mu Uganda n'ebibadde mu Uganda. Mwalabyani ali buzzard. Abantu bategeera nti toyina makulu era tebayinza kukumalirako budde. Lekera okulya mu bannayuganda olukwe, lekera okumalira bannayuganda obudde, genda olye ssente zo, genda olye ssente zo. Bweteta mudobadde mulabi mulungi olakwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Wekumire kweno yoka tujja kubeera nga tukwamawulira amalala ge tunaaba tufunyewo.